Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Olwaleero tugenda kumanya ku bulamu bw'omusajja amanyikiddwa nga George Foreman. Ono yayingira mu bulamu bw'ensi oba kiyita amazaalibwa ge mu mwaka gwa 1949 nga ennaku z'omwezi 10 era nga omwezi gwali gwa Gatonnya oba muyite January mu lulimi olufuutifuuti. Ono nzaalwa ya mu America era nga mukubi wa bikonde nakinku nga kino kirabikira mu ngeri nnyingi eziwererako ddala oluvannyuma lw'okuwangula emidaali, ebikopo ssaako n'ebintu eby'enjawulo. Very good jab. Very stiff, very... Lyle got in a good left. George's face went back. The Lyle story, 7.5 years in Colorado State resident. Ono yazaalibwa mu katundu akamanyikiddwa nga Marshall era nga kasangibwa Texas. George yazaalibwa n'abooluganda abawererako ddala 6. Taawe wa George ye Harry Mulhard newankubadde teyawangala naye okumala akabanga wabula omuntu gwe yasinga okubeera naye ebbanga eriwererako ddala amanyikiddwa nga George Foreman era nga muyite omukuzaawe. You gotta change. You just can't stay the same. I left boxing and remember it was Howard Cosell calling all of my fights on ABC. Mu buto bwa George bwe yali atandika okuvubuka yabonaabona nnyo era obulamu bwe tebwali bwangu okuviira ddala ng'atandika kuvubuka. George yava ku ssomero mu myaka emito ddala era nga wano yali aweereza ddala emyaka 15. Ekintu ekiraga nti yali muto okusinziira nti omwana okubalibwa nti akuze alina okuba ng'aweza emyaka 18 n'okudda waggulu. Mu buto bwe nga tannaba kusuumukamu yayagalanga nnyo okusamba omupiira wabula bwe yagenda akula bw'atyo omupiira yaguvaako era n'atandika okwetaba mu bikonde. Wabula teyagezaako kusamba mupiira gwokka naye yagezaako emirimu egy'enjawulo egiwererako ddala okwali okubajja era nga kuno teyakuwangaaliramu kumala bbanga ddene. George Foreman yategeera nnyo ensonga y'obufumbo era nga yawasa abakyala abawererako ddala. Tulowooze ensimbi ze zaamutuma oba oliawo oluvannyuma lw'okulangirirwa nti ye mukubi w'ebikonde asinga mu nsi yonna kyekyamuwaga era n'asalawo okwebaza Katonda ng'awasaamu abakazi ab'enjawulo. Ono mu mwaka gwa 1985 yawasa mukyala we amanyikiddwa nga Mary Joan Martinelli wabula nga tannaba kufuna bufumbo buno yabeerako mu bufumbo obw'enjawulo obuwererako ddala. George yasooka n'awasaako omukyala amanyikiddwa nga Andrea mu mwaka gwa 1971 okutuuka mu mwaka gwa 1975. Yazzaako Cynthia Lewis mu mwaka gwa 1977 okutuuka mu mwaka gwa 1979. Kuno yazzaako Sharon Gedson era ng'ono yamala naye ebbanga okuviira ddala mu mwaka gwa 1981 okutuusa mu 1982. Ono yazzaako Andrea Skid okuviira ddala mu mwaka gwa 1982 okutuusa mu mwaka gwa 1985. Alyoka awase mukyala we Mary Joan Martinelli era ng'ono alina abaana abawererako ddala 12 nga 5 ku bo baana balenzi ate 7 baana bawala. Ono abaana be bonna abalenzi yabatuuma George ng'alina okukkiriza nti bonna balina ekyenjawulo ate ekibagatta. George Foreman musajja mukulembeze ate era nga munna bizinesi omukuukuutivu, mukubi wa bikonde nakinku saako n'okubeera omuwandiisi w'ebitabo omukugu. Wabula omusajja ono ayitibwa amannya ag'enjawulo mu buli kiti okugeza George Foreman, George Foreman Grill saako ne George Edward Foreman era ng'amannya gano gamuyitibwa mu bitongole eby'enjawulo okusinziira nti si mukubi wa bikonde byokka. Oluvannyuma lwa George okumala ebbanga eriwerako nga mukubi wa bikonde yasalawo okuwummula ebikonde wakati w'omwaka gwa 1967 okutuusa mu mwaka gwa 1997 era wano yaweebwa erinnya erya Big George okuva eri abawagizi be abaali bamukkiririzaamu saako n'abo abaali bamwerabiddeko ng'akuba ebikonde. Ebiseera bye yamala mu mirimu naddala emirimu gye yeetandikirawo egy'obwannakyewa yayitibwanga erinnya erimanyikiddwa nga erya George Foreman Grill y'ensonga lwaki nasoose kubanjulira mannya ge gonna mu ntandikwa. A little bit and you wait about 20 minutes, maybe less. And old pain, you get a little relief. And that's all you want is a little relief so we can go out there and hurt it again.
George Foreman oluvannyuma lw'okumala akabanga ng'ayita mu mbeera etali nnyangu okuviira ddala mu buto bwe ng'avubuka bw'atyo yeetabira ddala mu kutendekebwa ebikonde era yawangulayo omudaali ogwasookera ddala ogwa zzaabu mu mwaka gwa 1968. Ono yawangula ekifo eky'okubeera omukubi w'ebikonde asinga mu nsi yonna oluvannyuma lw'okuwangula olulwanagana lwe yalwana ne Joe Frazier mu mwaka gwa 1973 era n'amuwangula nga tamuddiza wadde ekikonde. Yawangula emisipi emirundi 2 naddala bwe yali nga tannaba kufuna kusoomoozebwa eri Muhammad Ali mu mwaka gwa 1974. George alwanye emizannyo egiwererako ddala egy'enjawulo era n'abantu ab'enjawulo okuli Frazier, Roman, Newton, Ali ssaako n'abantu abalala bangi. Ono yawumula ebikonde mu mwaka gwa 1997 ng'aweereza ddala emyaka 48 egy'obukulu era yagenda okuwumula ng'alwanye emizannyo egiwererako ddala 76 nga wano yawangulako emizannyo 67 era n'awangulwako emizannyo 5. George Foreman yali musajja mumalirivu mu buli kye yali akola okusinziira nti yaliko amaanyi okuva mu buto nti yayita mu kusoomoozebwa oluvannyuma lw'okuva mu ssomero ku myaka emito emyaka 15. Nze Irene Nakawuba lwa MRUTV. The MGM Grand, the impossible dream has happened. Heavyweight history has happened. Referee Joe Cortez reaches the count.